story mbadde sigenda gikola eya Phoebe okubeera nga olunaku olwaleero azadde omwana omulenzi kubanga si ekintu ekikola ennyo amawulire singa abadde mwana wa asooka twandigambye kale naye no story ngikoze okubalaga nti omuntu mukama gwe yawa n'ennume ezaala buli kyakwatako kiraba omukisa. Phoebe y'omu ku bantu abaggulawo amaaso g'abaana abasinga naddala abakaddaama ku TikTok kuno oyo ne Asha Kama actually ne Brisha Cash balina engeri gye baggulawo image oba perspective y'abantu engeri gye bategeera mu TikTok era n'afuuka influencer n'afuukira ddala omuntu ow'amaanyi. Lwaki nkoze story eno kubanga Phoebe ekyokuzaala si kye eky'amaanyi nnyo singa gwe gubadde omulundi gwe ogusooka nga we nagambye kyandibadde kikola amawulire bannange katugeze nga Sheila Gashumba kikola amawulire ne ku mwana ow'okubiri kyandibadde kikola amawulire nga ge kikoze. However abantu bakongratulatinze Phoebe mazima ga Katonda buli woyita buli kyolaba buli posti ku Facebook ewa bonna bali mu kwogera ku mwana wa Phoebe okubeera nga yazadde omwana omulenzi. Ekyo kye bayita batya ekyo kye bayita omukisa kubanga Phoebe amazima gali nti simanyi obanza akiraba mu perspective endala takyali nnyo relevant nga bwe yali luli mu kusooka. Kijukire luli yana ne type of content gwa producing kyata kyakola kati ali nnyo of a business woman ensonga ky'abantu abamu tetukyalaba nnyo bawakawo atuuka eri abantu aba okubeera target audience actually kyenina okubeera nga nkozesa naye okulaba nga paka kati abadde relevant n'atuuka okubeera nga buli wamu wooyita abantu bonna bali ku kimu kongura Phoebe azadde omwana omulenzi kongura Phoebe bw'obu video ebifaananyi biri mu kubeera nga bitambuzibwa ekyo kye bayita okubeera n'omukisa. Omuntu nga wa mukisa alibeera wa mukisa kalibeera ennyanja kalubeera olusozi teruliyimirire mu maaso ga mukisa gwe ne Katonda ekyo kye bayita omukisa ogwa ddala bannange. Amazima kyenjogeddeko nsubira naawe okimanyi nti Phoebe takyali relevant nnyo nga bwe yali wali eri. However tekimujjaako okubeera w'amaanyi na kubeera nga ali relevant eri target audience ye yensonga lwaki up to now bakyamucelebratinga olwa image ennungi olw'enneeyisa ennungi olw'ekyo kyali ngeri yerepresentinzemu eri abantu. Ekyo kye bayita omukisa. Nokose Max Media tamula nalongo nabwira avudde okubeera nga akuwonya ku nsonga z'abasawo abafere ye yagamba abakulombereddwa ne wata bakukyuka mu bulamu obwo bigenda kukyuka. Sente zikwita myaga yange angalo noonya mulimu noonya visa ajasoba bunnyo okubeera nga akuyamba mukudde kuko enamba esimu lyolaba eya bbulu ebisigadde obimulekere.